mu government yino bujulizi tayina bujulizi kuba tebuliiwo okitegera bulungi awo tetugenda kulwawo kubanga kyebagala kwata security team yonna nga bweri naye mpuuga nkulayirira tulaba tuwasobola okukonvinsinga Catholic Church n'oddamu n'osembera ng'oli akagaati singa baddamu ne bakwata omwana omu ku security team ya president oyinza okifuwa ng'okizza muda okuba kati perfect tutegedde gwali mabega w'ekintu ekyo naye buno bukya buziba ojja kitegeera awo tuvuddewo alright kati waliwo ebintu bino bibiri njala president abiwulire nabo yo Munnayuganda biwulire omanyi nze nnengera ekintu mu maaso nenzija n'ekigamba ne kibeerawo ne weewuguusa oba n'osirika oba ne bakisazaamu nkola ebintu bibiri nkulaga ekigenda okujja either ne nkigemerayo oba ne bakireka oba ne bakikola nga bakikyusiza mbukyusa eyo yenze kati mumpuliriza Mr. President njala mumpuliriza obulungi wano Yosebiti Bahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Karekezi Nyandwe ali mu kutya okutabangawo 1 Mr. President njala kutegeeza leader of opposition we Tanzania go bakutte ebamusiba no mugo bambye obufuzi yabadde move ya Nyande Yosoferi move yabadde ya Nyande Yosoferi yabalidde oli omukyalo muzannyo ogwo mujjukira naffe babadde batuvuga mu category yemu so tewewuunya very soon or later there is a possibility nga bagala kwata president before October this year era ba proposinga nga bwenze bagamba nti wasanya ko Charles Peter Mayiga Ssaluga Mulenge je ne monne mpuga de mapuga n'abala sakone no bati mau ebintu babi drafting adabyo ndababirina just balinze bulinzi bamalofu okola file zaabwe bajja baziteke mu public bagala kwata president ne tubagamba no musango guli Masaka mpuga gwe yateka yo kuwaba kwata bachali bafe ate minister w'abaana atenga ye mukadde mu minister w'abaana n'abakadde atenga ye mukadde Barambaru Pamahara wayoyo siyo minister w'abavubuka Barambaru Pamahara ndiyande apamawala Barambaru Pamahara yagenda mukomera Masaka nga inayo abantu babakwasaganyiza nabo abaki abakaramojja nga abakaramojja bano ayagala bakozesa nga bagenda okubeera abajulizi nti bali misango gy'emmundu nga bakolaga national platform ne muganda fakireewo Kivumbi Smart wa Bobby Saako ne General Gaddafi bamale misango bagiteeko president nti yali akolaga n'abakaramojja misango gy'emmundu so bamuteekako gwa treason bamukwate bamusibe n'ekibiina bakigale kubanga eno musaidi ya Olivia Lutaya musaidi ya Machete musaidi ya mujahadini wasanya n'abalala mwakikuba ne mukijuza mwebale nnyo mwebaliddala mwakikuba ne mukijuza kati ne basindika Barambaru Pamahara agende Masaka omuzanya aguze mu bana abaki abakaramojja nago nefuna information ejja n'enkikuba n'abakaramojja baba transferring okuva Masaka ne babongerayo ne file akyagivuga so mukulu Barambaru Pamahara oba Opamawala zisimanyi system kyemwagala okola tukimanyi mwagala kwata president mukikole ngayo mwakizanyidde oli owe Tanzania mukwate leader of opposition mukwate president waffe ne national platform ogibanige kyemwagala ekyo kyo Mr. President yagadde okikutegera nti omuzanyo gwe Tanzania Museveni yagubaze naye bajja muteekako pressure bajja kijja kuvaayo ekyo kiri awo kati waliwo kino ekyo kimu n'ebintu bisatu kati waliwo kino ekisookera ddala mukyala Namatimbo n'abaminisita Musafiri Nabbanja munnanga asula teyebase bamutadde ku tasiki akwasaganya baminisita bonna saako ne commission buli kimu ne parliament banawe otye bagenda okubanga bakolamu ebintu byabwe bino wammanga bengenda okunyumya ekisooka baina proposal ziri 3 kankuweekoze wammanga proposal esooka
Museveni apulaninga nti bwe kiba kiganyi wano mu kaseera ke tulimu lwakiri okulonda bakozi mu electoral colleges nti lwakiri okulonda bwe kiba kubanga eri mu kalulu direct batya